Lokitusa Mohamed okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunanyizibwa ku by'embeera z'obudde kankutuseka alipoota y'embeera y'obudde. Ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi bikyali bya mukalwe. Twekennenyeza ekifaananyi ekikubiddwa Ssemugenzi kitulaze nga waliwo omugongo gw'obuzito bw'empewo ogwakutusa okuva ku Sserwandula mpewo ayitibwa St Helena atudde eri ku Seguyanja Antarctica ne gusimbira ddala ku lukalu. Era ekyo kiviirako okuwandula empewo enkalu nga zoolekera ensi yattu. Bwe tugezaako ne tulaba ate ku mbeera y'obudde mu biseera by'okumakya tusubire olwandagirize okusingira ddala ebitundu ebisangibwa eri mu bizinga by'Essese so nga ate ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi okuva eri mu Karamojja okutuukira ddala eri mu Kabale omusana gujja kwakanga gukubakubamu. Wabula mu biseera by'oluggulo ate era tusubirawo olufuirize mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo wadde nga ebitundu nga Mbalala, Kabale era omusana gujja kusigala nga gwaka ng'ate era bwe gukubakubamu. Ebbugumu eri obwaguliso buba ku diguli za 30 mu bitundu ebisinga obungi eri mu Karamojja ssaako Gulu Lira so nga ate ebuvanjuba awo nga Tororo 28 kibuga kyaffe kikulu Kampala, Masaka era nawo 28 so nga ate eri mu nsozi z'omukabale 26. Bwe tugezaako ate tulaba ate ku mbeera y'obudde tusubira enkuba okutonnya mu kibuga Mombasa ssaako ne Beijing ebbugumu 28 so nga ate era ne 29 wabula eri Dubai omusana okwakanga gukubakomu ebbugumu kuba ku diguli 42. New York omusana okwaka ebbugumu 22 wabula Moscow ate tusubira olufuuyirize ebbugumu kuba ku diguli 23. Tweyanziza okubeerako naawe beera bulungi weeraba.